Saturday ku stage wao wakana zisimbewo zinange zisimbewo nzobolo zigatta kuzeba njo kumfuwa so yes okubanti katonda badde mulungi nnyo gye ndi napo omukisa okusobola okuddamu nyimire ku stage ennene n'abantu ab'amaanyi nga omwami Gerald Kiweewa nga Ngoni nga Madam Mariam Dagire, Hajat Sophia Nantongo, Faith Nasoro. I mean, honestly, they say that old is gold. Ate ensonga lwaki bagamba nti old is gold, to my understanding, zaabu oyo okumufuna bamusima mu mayinja eyo wansi banoonya munoonye naye zaabu okumanya nga wanjawulo ne mu mayinja gy'abeera tamenyekera nti ne bw'aba amongoseeko katono bwe bakakwata ne bakassa mu muliro ne bakafumba addamu ne yegatta n'abanga atayokanangako ge amaanyi zaabu g'alina kakati bannange olunaku lwayo mu kikadde babagambye babaleetedde old is gold tugende mu kikadde kakize mu luzungu let's go to the oldies mugenda kujja mu zaabu era nze mbagamba amaloboozi abalina okugawawula twagawawudde nefe amaloboozi gaffe sigakuwawula obudde bwagawawula buli obeera ngaekintu okikoze ebbanga ddene obeera tukyalinga bana batandika okukikola kati amaloboozi obudde bwagawawula kati ate nze nga bagambye kyemba dressing fenafena twawulira ku incidenti y'akataala wajjaga nzuyo mu rihaafu nze manyi mwetemumanyi COVID naye negati kati nze no COVID yakinkola nti mu COVID ate ndi mu rihaafu tomuvuganya nze nkyayogera nikutotekako okukomera kunsingirayo yalimba teri mukomera nze nali mu rihaafu so kakati mukama nampa omukisa okuddamu nyimire mu maaso gammwe sikiwa nti yakikola ku bwereere nina conviction munda munze nti katonda yanzija mu mifulejje gye nali ngenda okufiira anteeke ku kameeza kano akanyirira bwe kati n'abantu abasinga okuba abanene ab'enjawulo mu ggwanga lino olw'ensonga era Saturday eyo nze ngamba musuubire bingi kubanga katonda yaponya nakanyirira ku stage n'ennyimbamu kinkeesa omulema n'asituka n'afubutuka so abadde mubaleete onswaza nyimba zo zinywera nnyo omwenge era bw'oba onywa tekirina buzibu omuntu yenna yenna anywa okunywa si kubi okunywa nga lukakitonyakanaye ekiraba katunula okatumya obutunulizi n'ogamba katonda kuluma okitegeedde so okunywa si kubi nywa bw'oba onywa Yesu bwe yali ajja yagamba yajja okununula okulokola aboonoonyi kati aboonoonyi be bantu ababa bakoze ebintu ebimu nga tebabitegedde kati kitegeeza gwanya gwatanywa ate tasala musango jangu nga bw'oli mujje buzi mulabe ekinaddako gwe jangu nga weewaddeyo nti nzize for the best of the best this is golden mujje mu kikati Gitabo oli wali oba appreciating twebaza nnyo abategesi ab'ekikadde. I was in the first edition and it was fantastic. Era shube webale kunnona nate nzije nsanyukeko n'abawagizi bange. Ennyimba n'abawuzizza ku social media nyinga eruliwandika eruliwa lisiti mpanvu nnyo simanyi oba tunaakeesa bukeesa naye buli kakunyumira nja kayimba kyembasuubiza simanyi nnyo kwogera manyi nnyo okola neyanziza nyo okutukyaza asanyuse nnyo okulaba okubeera ku line-up eno naye nga sina okugenda mu maaso njagala tuclarify oba abamu beebuuza nti
mwene tumanyi nti muli abantu babiri naye nga tulabako bwe twatuuka febbi emisujja nitikuwa nze nasigala mukona amaanyi era wendi ne Patrick naye yawonye naye tusalawo awumaze ku ddoboozi era yali mu rehaso kati kuba yabadde tarehasinga gyali kakyerende bajoiniranaye batukana show you febbi wetuli temubuusabuusa era bwemulabakomu nga mujjayo butuka ekyo kyakusanga nsanyuse nnyo line-up y'omwaka guno okuba nti no baatutaddeko. It's been about 13 years since we last performed. Myaka gigenze naye nga tubaddeyo era tujje tuli nsanyuse nnyo okubeera line-up y'amaanyi kale twali mwagala mukwatagana mu studio from them days. Simanyi lwaki ate nga tulibagana twalamukwala nsanyuse okulaba nsanyuse nnyo omusoose okulaba ku mwami Kirowa bwe twalinga tutandika oluyimba olwo digi batugamba nti kati ate ffe kigwewa aba music. Simanyi lwaki bakyogera bwe lwaki. Sina nyo byakwogera kujjako nga bwenabawo ebibuuzo tunabiddamu naye nga ku lwomukaaga kigenda kwabika nga Mariam bwagambye omumbejja Mariam kadiri bwagambye Serena egenda kukwata omuliro mwebalinye.